bwarabu nze okukyala obukyazi mba njagala kukomawo mangu okukyala obukyazi nkyadde enaku 2 njagala kukomawo obeera mu air conditioning biki kati abazungu bali kumpi temperature ziri waggulu nnyo kubanga bayonoona ensi yonna kati katonda ali mu kubabonereza jo nayogedde ne President Ramaphosa nemugamba nti nga kati mutuliddemu olukwe mugambye kubanga mwe Bannayuganda temulina kubeera mu South Africa. South Africa si nungi nga wano. South Africa nsi yaffe naye terina birungi ng'ebya wano naye bantu baffe naye oba mwagendayo mu nsobi oba mwagendayo mu butamanya nabo si kituufu okubagamba nti muli zeno. Mbuza Ramaphosa nti yenze zeno yani kubanga zeno nkinoonyezaako ne bagamba nti kigambo kya Lugiriiki kitegeeza for alien. Mu Luganda alien abaki mugwira abeera mugwira kati mbuuza Ramaphosa yenza omugwira omugwira gwe mugamba ko yani aba South Africa besize ekisirani njagala kumanya zeno gwe mugamba ani nze Yoweri Museveni yenze zeno xenophobia bamara agakopa ebigambo tebamanyi kyebitegeeza. Zeno gwe mugamba yani nze eyakuwagira kudda South Africa kubanga tewandiwaddewo South Africa efugibwa baddugavu singa Africa teyaliwo. Nze mbadde mpagira ANC emyaka kati 6. Nolwekyo mugambe Ramaphosa nti mwesanguleko ekisiraani. Mugambye jo nayogedde naye ngamba nti enkya ngenda kwogera n'abanoonyi b'obubuddamu abavuye wo kati mbagambe eki naye kirabika okuva mu byantegeezeza kirabika balina ebizibu ewaabwe ebyo mu South Africa kubanga kirabika abakola ebyo bayinza kuba balabe ba ANC bayinza kuba abaluddiye mu kyekenenye abagala kukyayisa ANC mu Africa kubanga ANC gyembadde mpagira emyaka 6 ate sikuwagira mu bigambo mbadde mbayamba ne mugamba nti bazzukulu bange zeno yani gwe mugamba bayinza kugamba nti bano abaana bajja wano mu nsobi tebayita mu mateeka ekyo kirala naye kugamba nti zeno nga olulimi lwa mulabe olulimi lw'abalabe olwo wano abaddugavu bajja abafrika bajja bajjudde wano saagala kuwulira omuntu yenna mumwe agamba nti abaddugavu abali wano tebazeno saagala kukiwulira. Mugambe Prince Ramaphosa nti mulina okutereeza ensonga eyo kubanga kirimu obulabe
nze namala emyaka 8 Tanzania mu bwanganguse. Abe Tanzania ne batuyisa bulungi. Bwe nakomawo wano kubanga buli omu alina gyava. Alina abooluganda be. Bwe nakomawo wano nengamba Bannayuganda wano nti aba Tanzania ba Luganda. Nendeta report nungi eri Abatanzania nenjireta wano mu Bannayuganda. Kati Omutanzania bwajja wano awulira nti ali waka nti ali mu kika kye. Singa naleeta report nti Abatanzania babi wandibaddewo obulabe kati we Tanzania ne Uganda. Nolwekyo okuyisa bulungi Abafrika abajja wano kya bwakatonda Katonda kyayagala ate nekyo kyamagezi kirimu ekibalo kubanga twaranga aba South Sudan babadde bajja wano okuva 1955 ze natandika kubalaba mwaka 6 na gumu ntale abaana abaduka South Sudan ne bajja mu masomero gaffe ne John Garanga twali naye mu university wano aba Southern Sudan ne babeera wano emyaka mingi kati oluvannyuma ne baddayo ewaabwe. Kati bw'olaba business eri wakati wa Uganda ne South Sudan y'amaanyi nnyo. N'olwekyo kye twakola okuyisa bulungi aba South Sudan abaali wano kyali kya bwakatonda naye ate kyalinamu n'ekibalo kyalinamu okulengera nti omuntu ono bw'aluddayo ewaabwe alintwalako ripooti ki? Alintwalako ripooti enkyamu mu booluganda be oba alintwalako ripooti ennungi nsobole okukola nange ka bizinesi eyo. N'olwekyo mugambye President Ramaphosa batereze ekigambo ekyo kya Zeno yani nze Yoweri Museveni. Kompyuta Zeno nze eyakuwagira emyaka 6 kati mulabudde njogedde naye simulabudde naye njogedde naye nemugamba nti ekigambo ekyo muyingidde mu mutego gw'abalabe kubanga abalabe ba Africa kye baagala ekyo. Singa naffe tugoba aba South Africa abali wano kibaagala abalabe baagala tulwanagane kubanga aba South Africa bakola business wano z'amaanyi MTN bali wano ebiri wano binene okusinga ebyammwe oba mu buhoteeri busomero bye bonoonye. Naye nzikiriziganya ne Ramaphosa nti muwandiike ebintu byammwe ebyayononeka muwandiike birungi ate timulimba kubanga namwe mugenda mugeeyana. Singa mulimba Katonda teyagala balimba naye abalina ebintu kubanga olulala ba Zimbabwe wali omuntu wa Zimbabwe angambe nti yalina factory ne bagirumba wa Zimbabwe ate sekuwana abadde angamba nti waliwo abalina amasomero waliwo abalina ki mumwe. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.